Banna tubakoola mwenna on behalf of concerned citizen kulwaki tuvuddeyo tukoole Banna Uganda mwenna okwegatta mu kwebaza government ya Uganda. Tugenda okuwayo wiiki yonna ejja okuva ku Monday paka olwe Sunday tugiwaddeyo wiiki nga ya celebrations. Bwe mwegendereza abali ku mitimbagano eri mu bazungu waliwo abaddugavu n'abazungu abamu bali ku streets bagamba Uganda yakoze ensobi okuyisa etteeka ly'ebisiyaga ngate gavumenti yaffe yakikoledde ffe twagisaba ffe tetunavaayo kujaganya na kugyebaza. Musegedde bulungi kakati nze we tubakooledde okutandika ne Monday enteekateeka zonna zaawedde parliamentary avenue nga bwe mugiraba tugenda gisalako kujaganya tugenda kukuba mbuutu abamazina amaganda abakadodi ab'ekitagurro abanyankole mujje mweyibwewo wali amazina gonna okay abayine ngome nganda mwenna mujje tujaganye tugenda kwebaza gavumenti yaffe nga twebaza parliament n'ababaka bonna tetusosodde bino si bya bufuzi kubanga ne yalete ebbago lino wa opposition twagala okwebaza abamemba ba parliament aba opposition n'abeenalo mu mwenna nga bwe mwayimiridde ekitole ku tteeka lino. Twagala okwebaza mama waffe Anita Amongi ne deputy speaker right honorable Tayebwa mwebale kubeera kitole na kuyisa tteeka lino asembereyo ddala mwami president his excellency your excellency the president of Uganda webale kuyisa kusayininga tteeka lino n'oliyisa era mwenna Banna Uganda tubakunga President Museveni kulokuna tuli naawe Entebbe tugenda kujja tugenda kukuba embuutu mu Entebbe tugenda kujaganyiza Entebbe yonna ensi egenda kutegeera tino Banna Uganda kituufu basanyukidde etteeka lino. Akasembayo twagala okubakoola mwenna gye munaabeera batasobole kutwegattako akabono tutulonzeewo ka firimbi wezinawera ssaawa 7 ez'amalya g'ekyemisana Banna ekwata efirimbi yonna wonaabeera oli fuuwa efirimbi weerikodinga teeka ku TikTok teeka ku Facebook teeka ku YouTube tukakase nti naawe oli musanyufu era ocelebratinze naffe byebyo okuva then ku Lwokutaano tukoola baganda baffe abayisiraamu bannange mu mizikiti jammwe mujjonna gye tunaabeera muveeyo muweyo akadde musanyukireko etteeka lino baganda baffe abasevenizidde ku Lwomukaaga nammwe mu masinzizo gammwe n'abakristaayo n'abakristu mwenna n'abalokole olwe Sunday tubakoola mu masinzizo gammwe gye munaabeera bannaye mukayiseewo ku lwa Katonda n'ensi yange. Temutidde bajjako obuyambi ng'eggwanga obuyambi bannaye muleme kwesiba nnyo ku kyabuyambi na visa. Katonda ye mugabiriza asinga Katonda yateme kube watali kubo ekyo temuddamu na kukyogerako Katonda yasinga okuba ne pulaani yaffe. Abantu bagala ebyobwerere. Yes. Abeekalakasa bo bagambe lityobola eddembe ly'obuntu ekyo wakirowoozezaako andi eddembe lyabwe gye bali balina eddembe balirya ebisiyaga ne mu Uganda mu Uganda eddembe teririiwo eddembe bawandikako liwandike ne balisaawo abaneri etteeka lirimu okulya mulimu n'okwagala embuzi okimanyi ero LGBT mulimu n'okulwanira eddembe ly'abagenda okwebaka ku bisolo kati bakende ku bisolo baganda bange muve mu kwetiiririra mulimu etteeka Banna ekabulanga ne visa America tubiganda emmere ku dining n'ogamba nti ogenda kulya ya mutoyi ekisembayo mu byonna Banna teri mukazi yali azadde mwana mu mukazi teri musajja azaala mwana mu musajja emmere ku dining kati ekitegeeza abaliwagira tebagala kuddamu kulaba abaana bato kati basinga tebakuzaala wandibeddewo enteeka Katonda ensonga enzijeewo olunaku olwaleero lwano tubadde wano mu press conference nga tutegeeza bannaffe on behalf of others nze nazo wano nga TikToker on behalf of TikTokers and domestic workers all over the world inga tu celebrating olwa President Museveni okubeera nga yasizza omukono ku bisyaga era nga n'agamba we say no to homosexuality yensonga endese wano olwaleero. Naye ba TikToker banno bakudde bagamba nti nno bo tebabiwoteeka linyigiriza omuntu oba like kyebayise freedom y'omuntu oba eddembe ly'omuntu. Eyo si freedom y'omuntu kubanga nga batunulidde ebitabo byonna nze ndi musiraamu akkiririza mu busiraamu ku mulembe gwa Nabbi Lutu alayhi salaamu wakitiibwa Allah yazikiriza omulembe mulamba ku lw'abali b'ebisyaga baguyita Sodoma and Gomora. Allah yazikiriza omulembe mulamba so bw'abanga nannyini nsi eno nga Allah yasobola okuzikiriza omulembe mulamba ogwali ogw'abali b'ebisyaga muliyita mutya nti ddembe ly'omu buntu
ekyo ekintu si kituufu era abantu abakikola balwanyisa Katonda. Nze ng'omuntu waliwo ba TikTok abanno omuli Bakayima ne Joey abavuddeyo lwatu ne balaga nti nno bo babiwagirira babirya. Wayogeddeko nabo nga TikTok muno? Abaana abo twabitogeddeko nabo era tukoze omulimo gw'amaanyi nnyo nga tuyitira ku mukutu ogwa TikTok okubeera nga tugezaako okubategeeza ekituufu ekkubo lye bakutte si lyekkubo ettuufu. Ensonga enzija ewaka nabadde ndi awo nga ndaba abantu bagamba tesimanyi babasazizaamu okutambula, simanyi batwakoze bubi pulezidenti osaninga kubisiyaga. Ne ngamba nedda nze omulanga gwange gwenkubira abantu kuzaala baana na kubakuza. Kitegeeza mbasikiriza mu kintu ekyo. Ne ngamba kanzije negatte ku bannanga abasanyuka kuba nze ndi musanyufu era obwedda ndi mu kuzina kadodi. Bwedda siyanjigiriza akadodi nkazinye ne akone kasiima. Kati kumande ngenda kuba nzina magande yakula obi wakukiraba. Ate nga tulabye abamu abavuddeyo nga beekalakasira bagenda ne Parliament nga bagamba etteeka lisazibwamu ku babbi. Bubi ki obulirimu era bulungi ki obulirimu? Anti kati nze mama wange bwe yali anzaala teyanzaala mu mukazi munne. Okitegedde. Ate buli muntu nsiba nki bagamba buli mwana bwalaba ebintu bye. Kuba okutegeera si tteeka. Singa bagamba nti bwetategeera bamusibe singa bangi nandi bali nango osanga bansi banyinza okuba nyina lwesitegeera. Nenze kyentegeera ekyange. Ti singa mama wange teyayina tata tebandikoze eki tebandinzadde essaawa zino ndina kawere wa myezi 3. Kitegeeza mpagira nnyo okuzaala abaana mu Africa era bawere. Kati sinza sigalayo waka blood. Abawala baba bigenzeemu ki ensonga ki batutteyo? Abaana abawala kyensuubira obuzibu tusinza okufuna e Uganda bwakasente. Abantu abasinga tulowooza nti omuntu okukola okufuna sente kikwetagisa ebbanga ddene naye ate era osobola okwetono singa omanya nti kino kyenjagala okubeera n'okikola osobola okukikola ki osobola okifuka kuba bangi benda ababikola nga mbasinga akasente blood nga muko omusajja bwe mba njogera basooka ne basirikamu muko omusajja ne mbako kyempisaawo naye nga tukola buki tukola bukozi abantu baleme kulowooza baana baffe nti omuntu olina okukola kino okufuna kino. Tolowooza nti n'amateeka makakali omuli ne life imprisonment n'ekyo neryo tolowooza nina amateeka ge basayininze abeva maaki nti no baagala okukangavula naye amateeka makambwe ennyo omuli n'ekibonerezo ky'okufa. Anti omanye ebiseera ebisinga eka bwe tuba tukanga abaana buli omugamba nti nja kukuba atukanaga kateza wange bantuma nalo nga yafuuka nja kukuba nepaka natuka ne ngamba Saalongo nfunira ku kibuuka awo nfunirayo omupeera awo bwe nabakubamu awo ennaku ngasa ne bagamba nalo ngenda kuzatandise okukuba buli muntu yaleka okutyamu nti takyayogera bwogezi kati akola ki kati akuba ekyokuteesa ku butya bwe bakendeeza ku tteeka tekijja kuba kyalulala ne kasooke tusanyukire nti olimaze ne likola ki ne libaawo kati nongoosereza simanya ate kati ak'okutta tukajjemu tubasibe busibi ekyo tujja kukiraba oluki kubanga nze sina wenkifiirirwamu olw'ensonga nti nze gambye nina kawere wa myezi emeka nsigala nkiwagira kino ng'era ndi musanyufu lwensi okuyimirano nga nebaza paaliyamenti y'eggwanga manyi nako nalebo gwenjagala ennyo njagala nnyo Honorable Geoffrey Lutaaya kubanga amaze mu bufumbo emyaka ndowooza nga 2 okitegeera y'omu ku Honorable benjagala ennyo balina ekifaananyi kirungi eky'obufumbo so nyina okuzina amazina naye muzinire n'agage ngenda kuzina agange n'aga Lutaaya nga muzinire. Nze Dr. Kiwika Suzanne era neebaza Honorable basaalirwa okubona nti ekintu kino tikisaana kubanga nze mbweine ku abaana abalenzi mu malwaliro eyo be bali kulongoosa buli lunaku jakukwemula gobone abaana be bali kulongoosa einuma eyo ebyenda nga bavunze so nze nvumirira ekintu kino nise kuvumirira era nga nkoba nti President Museveni watukoleire ekisinga obulungi weebale ino era nga nkunga abazaire bonabona kubanga nze nazaalibwa omwami n'omukyala Kibwika ninoola singa tibaaliwo tyandizaalibwa ate n'ekindi ndi kwenda mbabuuze kuba basobola okuteera emere ku dining wakoba totereka nje ndi ey'omutooyi ekyo kiba kirungi so ngamba bwe nti eryetteeka ddungi nnyo era President Museveni yeebale nnyo yamize ensanafu bino bye bawoza mbu musimanyi America era tukusaba President Museveni ofuule Uganda America nti bye baagala eri bibeere wano wa Uganda. Abantu abavaayo ne beekalakaasa tebannaba kumanya buzibu bubirimu ye abasawo abavaayo ne basapootinga abo abaana naddala abigenzeemu ne babajjanjaba bujjanjaba tebalaga bubi buli birimu bo bawa message mbawa message nti bo bali ku ssente naye waliwo ekikolimo okuva ewa Katonda bo bafa ku ssente nti buli obusente naye obwo obusente tubuleka tukolerere obulamu obutaggwaawo. Amanya mpitibwa Nalongo ko Businje Salon okuva omwana w'Embalala kati twogere mu Lunyankole ndi wano
olunyako naye nja kubanga ndukubamu ebituli olunyako lulimu embogo. Yes, kubanga bwetuuka mu nsi nyingi obutuuka n'obulabula n'olw'ensonga eyo nze nyimiridde mu kibiina kyange kyenkulembera ng'akolamu ng'omuwanika waakyo ekyaguludde ne Traditional Healers and Herbalist Association. Ekyo kibeera ky'abasawo ba kinaasi ekikulemberwa Jemba Godfrey Lumira Mayingo. Era nga njagala kutegeeza omusawo yenna ali eyo w'ekinaasi otabula eddagala olumuzaalisa naye nga tubadde tuli mu kunyigirizibwa olw'ebintu bino ekigambo ebisiyaga. Nze nga njagala kwebaza President Museveni, njagala kwebaza Honorable Anita Mont, Speaker waffe omulungi asobodde kubanga akola ebintu ebirungi n'asalawo atwale Museveni ekiwandiiko batule bakikkanyeeko bakiseeko omukono ng'olunaku lwaleero essanyu ly'olaba nga lyetulina. Nga njagala kubeebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala omukulembeze omulungi omulabira mu bikolwa by'aba akola okusinza President Museveni byabadde atukolera. Tulaba nti ne sipiika we mugoberera ebintu bye byali kukola. Naffe abaana baabwe abato wansi, naffe nsaba buli mukulembeze ali eyo tandika kugoberera abakulembeze bano kye bakoze. Tusomese abaana baffe bonna abato, abaana bali mu ghetto, abaana abato abanyigirizibwa bonna okuva n'olwaleero nabo baye abantu bonna bakuumira abaana baabwe wamu mu ddiini babasomese babayigirize by'obuwangwa n'ennono. Ffe mu buwangwa bw'ennono tetukkiriza kintu kisiyaga kyonna. Emmandwa tezikkiriza bisiyaga. Tezikkirizibwa era singa nti abazungu abo tebajja mu Uganda yaffe wano. Ffe by'obuwangwa n'ennono byali by'amaanyi nnyo naye kati babivaako bagoberera by'abazungu era kyova bino ebikolimo bizze olw'okugoba abasawo b'ekinaansi kubeera nga baleeta abazungu ne batuteeka bbali bo ne bayisaawo byabwe. Yesaawa abazungu badde ewaabwe, ffe abasawo b'ekinaansi tukomewo mu ggwanga tusobole okukola ebituufu ebisaanidde mu bantu era tusomese abantu bonna era mbakunga abasawo mwenna olunaku lw'Emmande lunaku lwaffe lwa kusanyuka ngaffe abasawo b'ekinaansi n'abatabuzi b'eddagala n'abazaalisa. Ntugenda kukuba embuutu zaffe muzimanyi ze tukuba mukume ebyoto mufuwe emindi zammwe mukoole bajjajja bammwe abasawo mwenna we muli baseeka mukube ebitabo byammwe yesaawa yammwe muggyeyo ebitabo byammwe mukube mwebaze President Museveni ne kabineti yonna ya ba honorables bonna abasobodde okutukolera kino ekintu ky'ettendo ekigenda okutuza ku maapu era yesaawa tudda ku maapu. Eno ewaffe eno mu ddiini Katonda yanyiiga n'azikiriza n'ebyalo byonna almost. Ewammwe eyo emmandwa bwenyiiga ku muntu akoze ekyo bwe kityo eyinza muwa kibonerezo ki? Ewaffe omusawo omuganda omutuufu ng'aliko bajjajjaabe babazze abanamaanyi g'enjawulo tabeera muntu nga ggwe aba mulya mmere omulya mmere adda bbali ye jjajja n'ajja ku mutwe era bw'aba anyiize nnyo asobola okukyona ky'aba akugambye okukolebwa osobola okituuka bw'agamba nti njagala ofe osobola okufa bw'agamba njagala okukole bw'oti osobola basobola okukugongobaza basobola okukulamaza basobola okukusuula eddalu. So njagala muteekemu ab'obuwangwa nene mubiteekemu amaanyi mujjukire bajjajja bammwe gye bava kubanga ne Katonda yabateekako si ffe twabireeta. Katonda yagenda okutonda ensi eno nga ne bajjajja kwe bali. So mugobere mbagambe amanya nalongo ko businje salono okuva embalala abanyankole musibejje mwena n'abalamusya President Museveni hangala ha Uganda yitu otukwateje kandi byonna byokuba nosuubiza abantu bahereza abantu baleko kumanda bakunyigira nkoku wakole eki n'ebintu byonna bikole okulungi tukwasima era okutukuma kulungi Uganda yitu. Nzai amanya namakula Janat Aida okuva ebuziga. Yeah. Ekinzijeeyo nga nze ekisooka ndi mukulembeze, ekyokubiri ndi mukyala omusiraamu nga eddiini eyaffe ebyo tebikkiririzaamu ekkiriza okuzaala twale ate togenda kuzaala mu mukyala munno oba mwami munno. Omukyala tagenda kuzaala mu mukyala n'omwami tagenda kuzaala mu mwami baale. Era ffe tulina etteeka okuwasa abakyala abana. Ekiwasisa abakyala abana y'ensonga eyo ey'obutagenda mu ebyo buli bwa bisiyaga. Ajati tolowooza nti nno ensonga etwala abaana naddala abavubuka mu bisiyaga okubeera nti nno bawala bammwe bafuuse ekyambika baagala ssente empitirivu ate nga naffe bazaagala bo tetuzirina? Omuntu yenna asituka okugenda mu bisiyaga
tetugaana embeera eyinza okumutwala naye ate teeka tekikirizibwa wano tekiri mu buwangwa na nnono era yenna akikola tukivumirira kubanga sente zo zayagala asobola okufuna omulimu n'akola ekisooka banyooma nnyo emirimu naye nga tewali mulimu mubi n'oyo gw'osuubirizaamu sente naye sente akola nkole tebazimuwa buwi kati naawe enfo kyogenda bakulya ebisiyaga genda ofuneyo akalimu konna okole Baana bagamba laavu yaggwaawo laavu weeba eweddewo omusajja gw'ogenzeko ng'oli musajja munno oba onoonyayo ki era oba onoonya laavu mukyala ne mukyala munno bw'oba ogendayo oba onoonya laavu ekitegeeza laavu gyeri teggwangayo gwe osiima ky'olina okukola ate okikolera mu nsobi nti omukazi alina kgenda na musajja n'omusajja alina kgenda na mukazi ng'omukulembeze tolowooza nti nno obwavu obukudde ejjembe mu Uganda bwe businza okukola ekyo nga President Museveni yandirwanye kyakutandikirawo bavubuka byakukola ddaani okuleeta amateeka bwe gatyo obwavu obukudde ejjembe mu ggwanga tewali gwe bagamba nti tuula tokola era tewali gwe basindika kugenda mu bisiyaga nti n'abo ababawa ssente babeera bakola ki bazikoze bukozi bo ne bajja ate bazibawe gwe naawe ng'omuntu weekubirizeemu mu mutima gwo nti oli mukyala olina kuba na muke na musajja genda okole mbakubiriza okukola teri mulimu mubi President Museveni atuteereddewo ebintu bingi nnyo atuteereddewo PDM okufunamu ssente ataddeko ebya skilling ataddeko emyoga naye abantu tebaagala bwagazi kukola baagala bintu bya bwereere wano mu Uganda weewoka wosobola okugaggawala wokka nga tosobodde nakupatikana nnyo kubanga president yatukolera entegeka ey'amaanyi sente togenda kulima genda wali ozijjeyo ozikozese nga togenze na mbisiyaga ebyo president yateekawo sente nga toli na mbisiyaga oli mukyala mufumbo buwoomu ki obwenjawulo obuli wakati w'omukyala n'omusajja obutali ku musajja na musajja oba mukyala na mukyala ekyo kyo Katonda yakireeta ne sitaani yalema okukema omukazi n'omukazi yakema musajja na mukazi ekitegeeza kyali kiteekwa kuba nti omukazi alina kuba na musajja nga obwomu obuli wakati awo nange simanyi Allah yabumanyi naye nawe obuwulira nga bulina kuba ku mukazi na musajja so si musajja na musajja oba mukazi ku mukazi nebaza nnyo President Museveni President wange omulonje gwenjagala ennyo okuba omuzadde okuba omulwanyirizi okuba omununuzi nebaza Aniti Evelyn Among Speaker wa Uganda nebaza Asmani Basalira neba MPs bonna ne Banna Uganda okukkiriza etteeka eryo ne libanga terikola ne baligana ate president gitidde kugendayo America sigitidde kubanga n'ebyennina saagenda mu America kubikola era wembikoledde mu Uganda wano nze sirina sente ya muzungu sente gyenkolezza ebyange yonna ebadde wano mu Uganda banja abali mu America ne bakubuuza akedi mmeka oba ebizimbe bimeka eby'Amerika abakubi b'ebyeyo ebiri wano nga takirina naye nze nnyinza okuba wendi sivangako wano naye ng'ate sipangisa naye ng'osanga America agenze ku kyeyo n'akoma wana ate nadda mu kupangisa ne bamugoba ne mu nnyumba aba yanona ki paka kibo ina eri Joe Biden omukulembeze wa America Biden mu luzungu atenze Biden yankwatako anti yalisaziza mu visa za Banna Uganda ebyo bitukwatako ffe tukulidde wano Katonda ajja kutema ekkubo watali kubo wano e Uganda eno part of Africa speaker naye mugumya Anita Amongi kakati America kyajagaza ki nga gwe waddira mu bigere yafiira mu America tekira kye kikugattako wawonye